Yenze Maweje Frank anze chairman w'abavuzi ba boda boda mu Kampala district ani gombola ya Kawempe. Onakolwa leero twafunya amawulire nga abakulembeze mu gwa boda boda nga waliwo ebibinja bya bannabya bufuzi abali mu kukunga abavuzi ba boda boda okugenda okukima mu Nanupu ku Lwokutaano nga ava e Bulaaya ku kisaawe Entebbe. Era twategeddeko nti poliisi tena lukusa lwe yawadde omuntu yenna ku kwetaba mu mbeera ya kukuŋŋaana na kukola procession ku luguudo lwa Entebbe Road. So ffe ng'abakulembeze tuzze wano akutegeeza abavuzi baffe anti boda boda mulimu asitwagala ate kugutabiikirizaamu bya bufuzi ng'ebiseera by'ebyobufuzi tebinnaba kutuuka. Tukimanyi bulungi nti tulina ebyobufuzi mu maaso awo mu mwaka gwa 2026. Mu kaseera kano mbasabanga omukulembeze wammwe mubeere ku mirimu gyammwe. Oyo yenna neetaba mu ebyo ebintu ebyokugenda okukola procession ku luguudo lwa Entebbe Road okukima Oweekitiibwa Kyagulanyi agendeyo ng'omuntu. Era ebinaamutuukako kuba tutegeddeko nti poliisi egenda kukwata buli agenda okwetabamu eyo embeera. So ffe ng'abakulembeze tetwagala bavuzi baffe akugwa mu katego kamulabe nga tetubalabudde. So tubalabula nti mukole emirimu gyammwe ku lunaku olwokuna nnaku z'omwezi nga 5 ng'omulimu gwa boda boda tetukwatibwako kikolwa kyonna kya byabufuzi kigenda kubeerawo ku olwo olunaku. Mbasaba musigale ku mirimu gyammwe. Tuli mu biseera bya kusasula school fees w'abaana, tuli mu biseera bya kwetegekera ate nkulaakulana yaffe nga bali mulimu. Tubasaba temwetaba mu bintu bitagenda kubagattako. So nze ng'omukulembeze olwaleero mbadde ndeese kukulabula na kukoma kwabo bonna abakunga abantu baffe n'ekigenderero eky'okubasuula mu mutego. Bamala okutukunga ate babaana ne batusuulawo. Affe nga bali mulimu tulina obwetaavu bwaffe, tulina obulumi bwaffe, tulina ebisaanyizo bya traffic bituli mu bulago bya bbeeyi. Situnabayo munnabyabufuzi ajja kutuyamba. So tetwagala kwetaba mu bintu bitagenda kugatta ku mulimu gwaffe. Wena yena ayagala okukunga abavuzi ba boda boda ajje mu bukulembeze bwabwe atubuulire n'ensonga lwaki ayagala tubakunge. Era ensonga bwe nabanga si yankulakulana nga tetugattako situjja kumwegattako. Nze Mutyaba Siraaji, nze vice chairman wa boda boda wa Kampala district. Ate nze kwasaganya ensonga y'ebyokwenda mu mugafu gwa boda boda. Njagala okutegeeza abavuzi baffe aba boda boda enteekateeka egenda mu maaso ffe ng'abakulembeze tubategeeza nti tetukwatako, tuleka abali mu byobufuzi bakole omulimu gwabwe. Tuli mulimu gwa boda boda tusaabaza abantu, tunoonyeza abaana baffe ssente. Omuntu yenna n'agenda n'afuna obuzibu, essimu zaffe teziriiko, tetugenda kumuyamba. Kuba tulaba buli wabeerawo embeera eyo ate ffe tufuna obuzibu ne twewuba ku mapoliisi omwagala tubanunule. Ku luno olwaleero omuntu yenna awulira ng'alina ekinyumu agende ku bigere bye n'ekikwatagana ne pikipiki. Tubasaba temugenda, temwetaba mu nteekateeka eyo eri mu kukola ki, eri mu kutegekebwa. Nkimanyi nti mulimu abalina oba mukiyita kinyumu, naye ekinyumu bw'onaakikozesa omulimu gwo ebyo bibyo. Njagala okutegeeza mikwano gyange aba boda boda, mugende mukole emirimu gyammwe, buli omu adde ku mulimu gwe akole okutuusa ng'ebiseera byaffe by'ebyobufuzi bituuse oba nga gavumenti etutadde. Kuba kati essaawa zino poliisi mwawulira ng'evaayo egaana enkuŋŋaana ezo, okuggyako nga waliwo ekiwandiiko ekitongole kivudde mu poliisi nga kikkiriza abantu okwetaba mu nteekateeka eyo. Naye omuntu yenna n'agenda ng'ali mulimu gwaffe ogwa boda boda, okwejjusa kujja kuba kukwo. Tujja kuba tetuvunaanyizibwa, tetukulinaako obuvunaanyizibwa. Kitegeeza tuwulidde ebigambo byaffe ng'abakulembeze bye tukulabudde. Tukusaba awulidde tegeeza munno enteekateeka eyo tetugisapootinga era tetuli nayo. Mwagala okuba obulungi tufokasinge ku mulimu.
mutunuulire omulimu mutunuulire ekyabaleeta mu boda boda tunuulira ekyakuleeta mu boda boda then olyoka otunuulira ebirala so bonna ayambibwako abo abaagala okutuusa ebigendererwa byabwe aba boda boda abantu bangi betusitudde wano bakansala aba MOP baani ani yali akuyambye ate embeera eyo bwebeerawo we batukwata nga batandika otulekayo tuvundira mu makomera mbasaba sibalabula kuba ddembe lyammwe sifa babaleeta mu Kampala naye bwofuna kukabirako naawe weekabirako mbasaba aba boda boda tukuume obwesigwa tukuume omulimu gwaffe tuve mu by'okuwerekerako abagenda okufuna ebyamaanyi nga gwokyali ku boda boda mwe bakawaida abefuula bakawaida olwaliro bajja kukukwata bakukuba eruzira teri munabyabufuzi ajja kujja kwogerera nakujjayo ate ajja kwogerera abo abakukutte naye ng'ate talina busobozi busobola kujjayo so mbasaba ku lunaku olwo lwendi mu kuwulira tukole ng'abamaduuka diri wali olabye ow'edduuka ng'asitula edduuka lye ng'agenda nalyo mu byobufuzi naawe bw'oba oyagala ogenda mu ebyo ebyobufuzi ddembe lyo naye omulimu guleke ewaka oguwa ekifaananyi ekyenjawulo so mwebale nnyo mwebalire ddala naye tukuume omulimu gwaffe era mube ku masiteegi gammwe mukole mukuze muve mu mizigo tuve mu mizigo tutunuulire okukola betugoberera bonna abasinga bali mu mayumba gammwe mu mayumba gaabwe abamu bapangisizibwa n'ennyumba ezabbeeyi gw'oli mu muzigo gumu mwolina abaana 7 bali ku ddeeka wabula gw'oli mu kuwoza mbw'ogenda kunona muntu ku airport tasobola nakukwata miliyoni 3 akuzimbira akazigo ffe bennyini twezuule mwebale nnyo mwebalire ddala manya mwina gwe mukolera oba mukolera ani ampozi ensonga etuleese okwogera ku bigenda mu maaso olwaleero ffe tuli bakulembeze ba mulimu gwa boda boda ate tuli bavuzi ba boda boda ffe nga bakulembeze twafunye obubaka okuva mu bitongole by'okwerinda nga tebulina clearance yonna yonna gye bwawadde bantu bagenda kukola procession oba bagenda kukima honorable Kyagulanyi ku kisaawe Entebbe so ffe ekintu ekitali mu mateeka ng'ate tulaba abavuzi baffe waliwo abali mu kubakunga okukibatwalamu tetusobola kusirika nga abakulembeze kyekyatugjeeyo tujje tulabula abantu baffe nti ekintu bannabyabufuzi kye bali mu bakungamu okgendamu tekyakkiriziddwa tekirina lukusa era gye mugenda gwa mu kinnya yensonga etuleese olwaliro kuba kitukakatako egimu ku mirimu gye tulina ng'abakulembeze ab'omulimu guno gwa boda boda kumanyisa bannaffe ebigenda mu maaso kubabuusa ng'enjogera ya bulijjo bweri kati tuli mu kubuusa bavuzi baffe nti ebitongole by'okwerinda tebirina clearance gye byawadde bannabyabufuzi abali mu kukunga abavuzi baffe okubatwala ku kisaawe kuba ekigendererwa ebitongole birabika byazudde ng'ekigendererwa si kyakunona nga kiyinza okuba kirimu ate okutabangula kati naffe nga abali mulimu gwa boda boda twagala tulabikire mu kutabangula waliwo emirimu mingi nnyo teriyo ava mu katale n'asitula akatale k'owino n'akatwala Ntebe teriyo agenda na dduuka teriyo agenda na restaurant teriyo agenda na lodge kugenda kukima muntu so iffe tuli mu kutangira abavuzi baffe na mulimu gwaffe kuguwa kifaananyi kirungi ekiri mu mateeka era gwe omuvuzi anaagendayo manya nti bw'onookwatibwa ogenda vunaanibwa kuba kyebakukunga okutwalamu tekyakkiriziddwa mu mateeka wegenda wekka naye towegenda naye olw'okuba omulimu gwa boda boda tunawe gye yatukunze mugende bugenzi naffe eno gye tuli abaagala okulya eri abo aba bakozesa naffe tulyeko so tubakubiriza mwenna awulira nti omulimu gwagwetaaga agubeereko onooba nga omulimu ogusuddewo n'ogenda mu birala gwanaamanyi kati akola atya baba ayagala okugenda agenda atambuze bigere aleetaba mu kukunga emmotoka zigende naye boda boda zireme okubeera nga ze zikulira ebivu waddembe ogenda n'ebigere ebyo n'emmotoka babalibo abakwata baagala kukwata wakaboda boda ng'ojja ogenda okulonda akaboda boda ga ka mitwalo 10 emmotoka ajja n'aginona mitwalo 5 tulina sako zaffe baleme tukozesa bukozesa tulina sako zaffe twagala sente kufuna bisaanyizo pamiti kusomesa baboda baleete sente mu sako baba batwagala baliko tutambuza ng'ensenene z'okumusana